Go eno omulabi wa channel yaffe Kampala News 88 nkwebaza emirimu gy'otuusaako engalo n'enkwebaza okwekumira ku mukutu guno ogumanyiddwa nga Kampala News 88 ate go ena ya subscribinga muganda wange nkugambira ddala nti wakola kyakabi nnyo naawe weena omupya alaba vidiyo eno osobola okuyitako n'ogenda ali ku subscription yo no subscribinga no likinga ate no sharinga. Kinene ekyokusharinga kiyambira ddala nnyo abantu bangi ababeera batategedde ensonga eyo okusobola okubanga ebatuukako ate gweno commentinze kibeera kyanjawulo kwebyo byetubeera omulamu atuteesezaako nakyo kyolowooza kwekyo kyetubeera tuteesezaako naye nga olunaku olwaleero amawulire agenfunye agakaggwaawo olukiiko lwa Bungereza olumanyiddwa nga House of Commons olukiiko luno lutudde oba parliament eno etudde netandika okubaga engeri gyegenda okubanga esiguukulwamu gavumenti ya Uganda emanyiddwa nga eya NRM. Ojja kujjukira nti oluvannyuma lw'envumbo nyingi ezateebwa ku sipiika wa parliament y'eggwanga Uganda omukyala Anet Among nga bagamba nti engeri gy'adibuudamu ssente n'ensonga ey'amabaati agaali agagenda okulabirira abanaku e Karamoja eno n'ensonga erabika efuukire ddala kagumba weegoge nga balaba nga President Museveni atakyafa ku bakungu abamu abali mu gavumenti ye. Nno ababaka okuva mu parliament ya Bungereza ne bavaayo ne bategeeza nti nga President Museveni tannaba kuvaayo akukwata ku bakungu be naddala abeenyigidde ennyo mu kikolwa ekyokulya enguzi ate n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Bano nno bavuddeyo ne bategeeza nti bagenda kulaba engeri gavumenti ya President Museveni gy'eggyibwa mu buyinza. Ojja kujjukira nti emabegaawo Bobi Wine oba amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yakyalako wali mu ggwanga erya Bungereza ku kivvulu ekyali kimanyiddwa nga The Return of the Gladiator. Ono nno yava mu kivvulu yasinkanako olukiiko oba ababaka abamu okuva mu parliament ya Bungereza n'agezaako okubalaga n'okubalambika na buki aba ngeri eddembe ly'obuntu we lityobolebwa mu ggwanga erya Uganda era n'abasaba okwongera okusala ku buyambi obuweebwa gavumenti ya Uganda. Kino nno abazungu bano bakiwuliriza era nga envumbo zatandikira ku sipiika w'eggwanga erya Uganda omukyala Anet Among kati abasajja batandise okubaga ngeri ki gye bayinza okubeera nga bajjako gavumenti ya President Yoweri Museveni. Bano nno mu lukiiko lwabwe beebazizza nnyo Kyagulanyi era ne bavaayo ne beeyama okutambulira awamu nabo mu kukola enteekateeka bo ze balaba nti okuggyako President Museveni kino nno kijja kuyamba eggwanga Uganda n'ebizibu ebinene ebyetobese mu gavumenti eno eriko eya President Yoweri Kaguta Museveni. Bano nno boogedde ne ku leader of opposition omwami amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi. Ojja kujjukira nti Joel Ssenyonyi ono yaddira Mathias Mpuuga mu bigere nga avuga nga leader of opposition naye nga okuva lwe yajja nga leaders of opposition mu parliament y'eggwanga Uganda Joel Ssenyonyi ataddewo enjawulo y'amaanyi nnyo mu mbeera eyogezaako okulabisa naddala ebikolwa ebikolebwa mu parliament eno. Joel Ssenyonyi ebintu bingi byasobodde okuba nga akoze n'okulaga sipiika engeri ki parliament gyetatambula mu bulungi newankubadde nga akyasanze akaseera ak'okusoomoozebwa olw'ensonga nti oludda lwakulembera luliko ababaka batono nnyo naye nga ababaka bano basiimye nnyo obuvumu Joel Ssenyonyi bw'akozesa ate n'okuba nga akyali muvubuka muto bakugamba bamulinamu essuubi ly'amaanyi nnyo nga basuubira singa anaaba aweereddwa obuyambi bwonna okuva gye bali kino nno bo bakkiriza nti kijja kuyambako nnyo okubeera nga embeera oba n'enfuga embi n'okutyoboola eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda ekyukamu. Nno obulabe bwe buyinza oba nga buvudde ojja kujjukirako abawagizi ba National Unity Platform abaatwalibwa mu kkooti y'amagye wali e Makindye. Omwami amanyiddwa nga Kakooza yaggyibwa mu kkooti eno oluvannyuma lw'okwekalakaasa
nga ye alaganga we baludde okuwozesebwa amagye ono gamusitula ne gamutwala nga bwe gamukulula paka mu mmotoka y'amagye ne gamutwala mu kkomera. Kano n'akatambi kasaasaana nnyo ku emikutu emikwanira wala ne kiviirako okulaba nga gavumenti ya President Museveni byezze evumirira gavumenti ya Idi Amin Dada bye yakola ng'ate kati nabo essaawa eno bye bakoze. Bino nno bye bimu omwami amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yasitula n'atwalira abazungu okubalaga nti omuntu gwe muwa obuyambi asaaniddwa kubeera nga bumusalwako okuggibwa mu ntebe eno ey'obwa pulezidenti. Era ababaka okuva mu Paliamenti ya Bungereza batandise okubaga enteekateeka ez'okulaba nga omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni gavumenti ye bagijja mu buyinza. So tulindiridde n'okwongera okwetegereza ensonga eno gy'enaggwera. Gwena nkwebaza atambudde nange ku vidiyo yange eno n'enkusuubiza nti bingi bikyajja ate gwe atana subscribing omupya nkusaba vidiyo eno oba ogirabye giwe subscription ogiwe like ate era okomentinge.